You know, when you just sleep, just because of your refugee, you will not get anything. Wadde nga wiiki essatu zirabika ng'entono ku bantu abamu ettaka ery'enkanano lisobola okukola ebyamagero naddala nga nnyini lyo mukozi. Buli famire etuuka mu nkambi y'ababundabunda mu disitulikiti Kiryandongo eweebwa wakati wa wiiki 3 ne 5. Here we want to plant tomatoes. We shall be planting them on Saturday. We sell them locally to the refugees here. When, like, they say these greens, there are many people come to buy from here. Peter Ndugu Karanja ngono Munnakenya abeera mu kitundu ky'Emagamaga ekisangibwa mu nkambi eno. Ono mulimi era mulunzi. Every day I have to use between 7,000 liters. Every day. That is 1.5 tank. Mu mwezi gwa May mu mwaka wa 2008 ngono kati wa myaka 48 yadduka ekibambuli ekyaddirira okulonda kwa president mu ggwanga lya Kenya. Yali musuubuzi mu kibuga ky'Ebusi e Kenya naye bwe yatuuka kuno alina okutetenkanya buto okufuuka omulimi. Alina abaana 4 ng'asinga obuto wa myezi 8. The oldest son of mine died during the violence. And in fact, I even don't know who buried him up to now. It was once easy, but you see, circumstances force you to do what is best. So coming this side, there was no business, it's land, and you have to survive out of it. Bangi ku babundabunda basalawo kwekubagiza olw'ennaku gye babeeramu wabula si bwekiri ku Karanja. When we came here, that is OPM and partners. They kept on encouraging us that you live your life because life has to continue. So it depended on how you take the initiative, and that's how we started. Alina embuzi 41 ekika kya boa ng'azipangisa abantu okuwakisa ezaabwe ennansi ku nnusu 3,000 eri ababundabunda, so nga bannayuganda abawangalira mu kitundu kino basasula ennusu 5,000. This one, they are very young, they can't move with this sunshine. This 162 sacks. Amazing. So each sack is 100 kg? Is around 150, 145, around there. Enkambi y'ababundabunda eno y'Ekiryandongo erimu abantu 7,000 n'ekitundu. Ku bwana ebitundu 80 ku 100 ba South Sudan, so nga ebitundu 20 ku 100 mulimu Abanyarwanda, Abarundi, Bannakenya, Abakongo n'abantu abava mu kitundu kya Darfur mu ggwanga lya Sudan. Shamira Adamu y'omu ku bakulira abantu bano agamba nti ekisinze okuleetawo obuzibu be bantu abagujulagujula mu ttaka. Kwegamba buli bakoma okutuula balina ate okugyawo ekisangiddwawo. Emiti egimu egyasangibwawo gyali jjo nga gimeze giyimiridde naye endala gye bagezaako okusimba oluusi mulimu enkuyege zigirya. Ssentebe wa disitulikiti Kiryandongo Edith Aliguma agamba nti ababundabunda balina kye bongeddeku ku bannayuganda ebasanga mu kitundu kino naddala mu bintu ebikozesebwa abantu abangi. Tuwombekere masomero nka 15, ma health centers tugagazihire, tibirindi bye byonka bitufunire na usmidi jweri bakagituhereza abo aba refugees. Bagya kuombeka bweyale market, tugenda kuba na stadium abaana bayitali barazaniraga empiira. Mu kitundu ky'enkambi ekirala ekiyitibwa Molokonyi gye twasanze Jackson Taban ng'ono alina edduuka wa myaka 38 era alina abaana 5. Taban nzalo yeyeyi mu Central Equatorial State mu South Sudan yadduka olutalo mu ggwanga ly'emyaka 12 egiyise era bizinensi yagitandika n'emitwalo 25. The business is now of current is about 3 point something. Business nowadays is not all that good. Yeah, the business is down. Why? Yeah, things are expensive. Edduuka litya ku ttaka lya gavumenti wansi w'ofiisi ya Ssaabaminisita era Taban tasasula ssente zonna kaziweereza bupangisa wadde empooza. Okusoomozebwa kw'alina kwe kuba nti akola yekka. Ono tasobola kukkiriza mukazi we kuyingira mu bizinensi ye. How much money do you make In a month? It depends. Roughly something like 1.2 to 3 there. Aliguma nga ssentebe wa disitulikiti Kiryandongo agamba nti kyalibadde kirungi ababundabunda okudda ewaabwe singa emirembe gibagizeeyo. Oba agenda bweyale, bagenda Karuma, bagende Kigumba, businesses zibakola ziri z'amaanyi. Batandike n'okweguura amaju. Ate awo mu kulora kwaitu bantu bano kijja kubatwalira obwire kuteekereza nti bagarukireyo kimu. Baitu nka district tugamba east or west, home is best. Obarayikalira kimu hano mu Kiryandongo amataka gaitu ne space yaitu bakujja kusangwa nibagatwara. Wabula Karanja ne Taban bagamba nti basobola kuva Uganda kudda waabwe wadde nga kati emirembe gye giri. Maybe the children will go there at some point, I don't know, but to me
I don't have that plan. I've never even thought about it. Huh? No. The place is not okay. It's not yet good. Uganda emanyiddwa mu nsi yonna mu kwanyiza ababundabunda era bwe gwatuukira omwezi gwa January omwaka guno yalina ababundabunda obukadde 2.2. Bangi ku babundabunda bano Uganda kati bagitwala nga waabwe era nga basobodde okubaako bye bakola okwekulaakulanya mu kifo ky'okulera engalo.